Mikwano gyange Mukama waffe yeebazibwe. Nze Catherine Mitalo mubuulizi w'enjiri. Olwaleero enjiri yaffe tugenda kugisoma mu Yokaana 9. Tugenda okusoma olunyiriri lwa 3:5 tukome ku lwa 4. Naye nga tetunasoma kansooke mbayitirewo ebyali byasooka okubaawo nga bino bye tugenda okusoma tebinnabaawo. Olunaku lwali olwo Mukama waffe ng'atambula, Mukama waffe ng'abuulira enjiri, Mukama waffe ng'akola abantu obulungi, n'asisinkana omusajja eyali omuzibe w'amaaso. Era abatume ne bamubuuza abayigirizwa be nti ono ye yayonoona oba bazadde be? Mukama waffe Yesu n'abagamba nti oyo teyayonoona newankubadde bazadde be, naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Era Mukama n'awanda amalusu ku ttaka, mu ssaawa eyo n'atabula ettaka n'amusiiga ku maaso n'amugamba genda onaabe mu kidiba kya Sirowamu. Omusajja oyo bw'atyo bwe yakola, n'agenda n'anaaba mu kidiba kya Sirowamu, n'azibula amaaso, n'akomawo mu bantu be ng'alaba, ne bamwewuunya nga bagamba yeewuuno oba si yeewuuno. Ye yennyini n'abagamba nze nzuuno. Era awo Abafalisaayo ne batandika okumubuuza kajjogijogi w'ebibuuzo. Bamubuuza, ani yakuzibudde amaaso? Ali ludda wa? Biki biki biki? Ne bamubuuza ebibuuzo bingi nnyo. Baabo bagenze ne mu bazadde be ne bababuuza nti bannange ono yalaba atya, biki? Kwegamba mu ngeri ey'okubeera nga baagala aleme kugamba nti Yesu ye yanzibula amaaso. Naye omusajja n'agamba nti nammwe mwagala kumukkiriza? Nga mumbuuza ebibuuzo bingi, kale mbayitiramu buyitizi ebyasooka okubaawo. Naye kati tugenda kutandika okusoma olunyiriri essula ya 9 Yokaana olunyiriri lwa 3:5. Yesu n'awulira nga bamusindiikiriza ebweru, n'amulaba n'agamba nti, ggwe okkiriza Omwana wa Katonda? Omusajja ono tekyakoma kumubuuza kajogijogi wa bibuuzo, naye Abafalisaayo baagezaako okumusindiikiriza n'ebweru w'ekibuga. Yesu n'amusanga n'amugamba nti, ggwe okkiriza Omwana wa Katonda? Yali ayise mu bizibu bingi nnyo. Jjukira yali yakawona obuzibe bw'amaaso. Musajja wattu yazaalibwa muzibe, azibudde, Mukama amuzibudde. Jjukira yali bbeega ng'asabiriza musabiriza, bbeega mu Luganda, ng'omusajja asabiriza abeera awo obulamu bwe bwonna, bampeeyo 10, bampeeyo 10. Masiikini, nkifunye ekigambo masiikini, ng'asabiriza busabiriza obulamu bwe bwonna. Kati yakatandika okuzibula amaaso, ate Abafalisaayo ne bayimuka ne bagenda mu bazadde be ne bakola ki? Ne bacwacwana okukakana baagala okumusindiikiriza wabweru w'ekibuga. Yesu wamusangira n'amugamba nti, ggwe okkiriza Omwana wa Katonda? Omusajja n'addamu mu lwa 3:6, ye n'addamu n'agamba nti, Mukama wange, y'ani mukkirize? Kubanga eri ewaabwe bwe yagenda ng'amaze okuzibula amaaso, baamubuuza nti ali ludda wa? N'agamba simanyi. Kubanga ye bwe yazibula amaaso teyasooka kunoonya Yesu ali ludda wa, yagenda butereevu wawe ewaka. Naye n'atategeera nti oba Yesu akutte liriwa oba liriwa, nga tamanyi. Naye kaakati Mukama waffe amubuuza, oyagala okukkiriza Omwana wa Katonda? N'amuddamu n'amugamba nti, Mukama wange y'ani mukkirize? Omusajja ono yali ready okumukkiriza olw'ekyo kyamukoledde, ng'alaba kinene. Kyokka nga tulina abantu bangi Mukama abakoledde ebinene naye ne bakoma ku ebyo. Mukama bwe bawonyezza oba baggyeddeko emisango egibaddewo, naye ne bamala ne bagenda ne bagula emyenge ne bakola ki? Ne basanyuka mu ssanyu ebbi, ne batakkiriza Mwana wa Katonda. Naye ono eyali omuzibe eyayita mu bizibu ng'atulugunyizibwa agamba, y'ani mukkirize? Olwa 3:7 Yesu n'amugamba, omulabye era ayogera naawe yeewuuyo. Ng'amugamba nti yenze, ayogera naawe yeewuuyo. N'amugamba nti, Mukama wange, nzikiriza. Bannange,
okukkiriza kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Kukkiriza, nzikiriza. Abantu bangi ko okuba bakkiriza ebintu bingi. Nakkiriza ogenda masabo, nakkiriza ensiriba, nakkiriza ebigali, nakkiriza nga mulina ebintu bingi bye mukkiririzaamu eyo, ng'era obyesiga. Weesiga obutanga bw'onoze wali n'obuleeta, ne weesiga ebintu Katonda bye yatonda ggwe okubifuga, ne bitandika okufuga nga obikkiriza. Naye ono yagamba nti mukkiriza Mukama wange, n'amusinza. Yesu n'amugamba nti omusango gwe gwandeeta mu nsi muno. Atalaba alabe, n'abo abalaba babe bazibe b'amaaso. Omusango gwe gwandeeta mu nsi muno. Abatalaba balabe, abalaba babe bamuzibe b'amaaso. Kitegeeza ki? Waliwo abantu abeefuula nti bo balaba nnyo, bamanyi buli kimu, bamanyi ekigambo kya Katonda. Era bano bennyini baali beefuula nti balaba nnyo, era omusajja ono tagwanidde kubeera na mu kibuga kyaffe, tusaanidde mugoba. Ebyo byonna bye balowooza nti balaba, kumbe babikolera mu buzibe bw'amaaso. Ate ono gwe baamanyanga nga muzibe w'amaaso ate nga ye alaba, kubanga okulaba kwe kwamuleetera n'okusinza Katonda, kusinza Yesu olw'ekyo kyamukoledde. Abafalisaayo abalala abaali naye ne bawulira bwe batyo, ne bamugamba nti naffe tuli bazibe b'amaaso. Kwegamba mu ngeri y'obutamanya Yesu yakyogerera mu ngero, kubanga ye yayogereranga mu ngero, kubanga bo beefuula nti balaba, be balabira n'omusajja ono, be bateekwa n'okubeera nga bamugoba ne mu kibuga. Kwegamba beefuula nti abamanyi, kumbe tebamanyi, bazibe b'amaaso. Yesu bwe yakyogera ne bamubuuza nti naffe tuli bazibe b'amaaso. Yesu n'agamba nti singa mubadde bazibe b'amaaso temwandibadde na kibi, naye kaakano mugamba nti tulaba. Yesu no naye oluusi yaboogereranga ng'abakiina. Singa mubadde bazibe b'amaaso temwandibadde na kibi, naye kaakano mugamba nti tulaba. Ekibi kyammwe kibeerera awo. Bwe mugamba nti tulaba, jjukira ffenna bwe twayonoona amaaso gaffe gaaziba nga tutasobola kulaba Katonda. Naye Yesu bw'atuleetera obulokozi y'atuzibula amaaso. Kati bano baali bagamba nti tulaba, ffe tulaba. Naye ng'ekituufu kiri nti bazibe b'amaaso tebalaba, beetaaga kulaba. Naye azibula amaaso nga bali naye nga tebakifuddeeko, bali kwoli bamuwalagganya, bamucyocya, bamugoba ne mu kibuga. Naye Yesu n'agamba singa mubadde bazibe b'amaaso ng'abakiina, kubanga ekituufu kiri nti baali bazibe b'amaaso, bandibadde balaba omusajja ono azibudde amaaso, twandibadde tumwebuuzaako, twandibadde tusinza oyo eyamuzibula amaaso. Yesu n'abakiina n'abaga nti singa mubadde bazibe amaaso temwandibadde na kibi, naye kaakano mbagamba nti naye mugamba nti mulaba. Bo baali bagamba nti balaba. Yesu n'abagamba kale oba mulaba mulabe, ekibi kyammwe kibeerawo. Buli lw'ogamba nti waawo omalirawo, nze wano mmalirawo, era nange nalokoka. Ekyo ekintu abantu bakikozesa nnyo, era kumpi nange nalokoka. Yesu teyajja tubeere kumpi ng'abalokole, tubeere kumpi nti era kumpi nalokoka, kubanga era nze sinywa mwenge, senda, sibba, siroga, kumpi era ne weerabira nti oli muzibe w'amaaso. Era bw'oba nga weeraba nti olaba, era bw'oba weerowooza nti obimanyi, ojja kubeerera awe emirembe n'emirembe ng'olowooza obimanyi. Naye jjukira ebiseera bikuyitako. Jjukira ebiseera byo ggwe ng'omuntu omu biyinza okukuyitako n'ova mu nsi muno nga tolokose. Oba Mukama waffe ayinza okudda n'obeera ng'akomyewo nga tolokose, naye oli mutunuulako otya nga tewalokoka.
Obigambo walina bingi era ffe tulaba era ffe bannange era ffe twasooka mu kyaki eddiini eyaffe yasooka era naffe tusiiba kwega buli kye bagamba n'ogamba naffe tugira bweti naffe ng'Abafalisaayo bano naye ebiseera bikuyitako Mukama waffe ajja ayinza okukunona ggwe ng'omuntu omu oba ayinza okukomawo n'atwala abantu abaayatula obulokozi. Kati munnange gwe oba osigadde kirungi nnyo n'obeera ng'omusajja ono omuzibe w'amaaso eyakkiriza Katonda kasita yamumanya nti ye wuuyo gwe kasita oli yamugamba nze nzuuna ayogera naawe teyabuuzayo kirala yagwa bugwi wansi n'amusinza n'amukkiriza. Kkiriza Yesu olwaleero muganda wange kkiriza Yesu ebiseera biweddeyo ebibyo biyinza okuba bye biweddeyo n'ebyange bisobola okuba biweddeyo naye nze nkugambye ebiseera biyinza okuba nga biwedde Mukama waffe ano n'ekkanisa ate oluvannyuma lw'okuva mu bulamu buno teribaayo kwenenya ne bw'oliba oyagala nnyo kiriba too late omuzungu agamba too late ekyomanya nti teri reverse teri agenda kuva ng'afudde ng'aggiddwa mu bulamu buno n'akomawo n'alongoosa ebyasoba tubirongooseza wano mu nsi buli kyasoba okwenenya kwonna okusinza Katonda okumukkiriza wano tewaliyo walala. Mirundi mingi tukola ensobi ne tugamba era jjo luli na luli naye ate olulala teruliba lulwo luliba lwa mulala. Buli muntu alina olunaku lwe kati gwe oliva otya mu nsi muno ng'owulidde enjiri eyenkanidde awo buli wamu ng'ogiwulidde n'oligamba otya? Lwaki teweenenye olwaleero ng'okyali mulamu? Muganda wange weenenye ekiseera kyo kye kino abamu bagambye ekiseera ekyange bwe kirituuka ndirokoka. Kyatuuka dda ne kiyita nawo naye munnaye bw'obanga owulidde ebigambo byange leero oyagala okulokoka ddamu nti ayi Mukama nkwebaza kubanga mpulidde ekigambo kino ekindeetera obulokozi. Nyamba ayi Katonda onsumulule era onsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola bye bankolako nga sinnategeera bye neekolera bye nakkiriziganya bankole nange ate ne mbikola abalala. Mukama nsaasira onsonyiwe era ondokolere ddala nfuuke omu ku baana mu linnya lya Yesu. Amiina.